Abooluganda abalungi abatuwuliriza nate abali ku mukutu gwaffe ogwa Kibula Islamic Media, tuli mu ggulu lyaffe eryokutaano nga lyeggulu eririmu ebintu bingi, mulimu omuliro jahannama n'ebibonerezo byamu n'ebika by'omuliro byonna byonna. Insha allahu taala nja kukusaba otuule okkalire otebenkere. Akanyomero ketugendamu kalimu ebintu bingi nnyo. Nkusaba lillahi subhanahu wa taala oweeyo ebiseera byo, oweeyo obudde bwo, owulirize ebigambo bino, era tunagenda okumala eggulu lino eryokutaano insha allahu taala n'okulambula omuliro jahannama onooba okijjeemu enjawulo, ojja kumanya wa wooyimiridde na mu mbeera ki gy'olimu. Nkusaba otuule okkalire, totuula matiiritiiri ng'enkoko emaamira awali omusege, wabula nsaba otuule okkalire, tosagaasagana. Ebigambo bino bya myoyo era ojja kutegeera insha allahu taala. Tujja kusookera ku myoyo kubanga eggulu eryokuna twalaba bulungi nnyo engeri malayika al-mauti bwajja n'atandika okusoola omwoyo gw'omwanadamu. Kaakati naawe ali eyampuliriza beera nga weetegereza akanyomero kano insha allahu taala. Katusooke tutunulire ku myoyo tulyoke tugende mu ggulu lyaffe eryokutaano tulambuule omuliro jahannama n'ebigulimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusasira n'emirembe bibeere ku ye tugamba nti ru'ya ani nabbi sallallahu alaihi wasallam, ru'ya buba bubaka obwaleetebwa gyali ne malayika Jibrilu alaihi salatu wassalam nga buva eri Allah tabaraka wa taala butereevu, kubanga nabbi yabuuzibwa ku myoyo. Yasalunaka ani ruhi mu surati al-Isra'i n'abaga nti arruhu min amri rabbi. Allah yamuga nti kul arruhu min amri rabbi, bagamba aba bakubuuza ku kintu ekiyitibwa omwoyo. Omwoyo kiri mu buyinza bw'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Abooluganda abalungi, nze ayogera nammwe ambampuliriza oba abandaba, tewali muntu muffe eyali alabye ku mwoyo. Ekitonde ekiyitibwa omwoyo kye kitonde Allah kye yatonda nga kikye binafusi yakyesigaliza. Kyova olaba nti emyoyo gino gifuuyibwa mu bufuuyibwa mu mubiri guno gwe mulaba. Era omwoyo bwe gutaba mu mubiri, wallahi omubiri teguba na mugaso, oba n'ebiyungo byo byonna, naye ngaomubiri gwo omwoyo gwo omubiri guno gwe mulaba guba tegulina mugaso olw'okuba teguliimu kitonde ekiyitibwa omwoyo. Kyova olaba nti emyoyo giri mu miteeko 7 nga bwe tujja okukiraba mu maaso eyo insha allahu taala. N'olwensonga eyo nti omuntu bw'abanga mulamu atambula ayogera, ekikozesa ebiyungo bino byonna guba mwoyo ogwo Allah subhanahu wa taala gwe yamussaamu. Omuntu ne bwafa nga ebiyungo bye byonna abiina, naye bw'aba talina mwoyo wallahi aba mufu. N'olwensonga eyo bajja ne babuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ku kitonde ekiyitibwa omwoyo, n'abagamba ebigambo bino ru'ya ani nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bino byajibwa ku mbaka wa Allah subhanahu wa taala. Yagamba atya? Yagamba annahu kaala, yagamba nti la yakhruju ruhu lmu'min, omwoyo gw'omukkiriza tegusobola kuva mu nnyama yaagwo. Omwoyo gw'omukkiriza tegusobola kuva mu nnyama yaagwo hatta yara makanahu fil janna, okutuusa lwalaba ekifo kye mu jjana. Wala yakhruju ruhu lkafir, ate n'omwoyo gw'omuntu omuwakanyi, omwononefu, omujeemu, nagwo nabbi agamba teguyinza kuva mu mubiri gwagwo hatta yara makanahu finnaari, okutuusa lwalaba ekifo kye mu muliro jahannama. Fakalu ya rasulallah, bamasahaba babuuza omubaka wa Allah ne bamugamba ebigambo bino, kaifa yara mu'min makanahu fil janna, butya omukkiriza lwalaba ekifo kye mu jjana, walkafiru makanahu finnaari, n'omuntu omwononefu butya bwalaba ekifo kye mu muliro. Fakaala alaihi salatu wassalam, nabbi yaddamu n'abagamba ebigambo bino, yabagamba nti inna allaha taala, mazima Allah ow'ekitiibwa, halaka Jibrilu ala akhsani sura, yatonda malayika Jibrilu mu kifaananyi ekirabika obulungi. N'agamba nti walahu situmia janaha, Jibrilu alina ebiwawaatiro situmia, alina ebiwawaatiro 600. Wa baina tilka al ajnahat, wakati w'ebiwawaatiro bino
janna waliwo ekifaananyi ekyejjana waliwo Allah tabaraka wataala kyeyateekawo janahani wakati webiwawatiro ebibiri yassaawo erangi al akhdar enziru eyakiragala mithlu janaha tawus ngaate yatonebwatonebwa ngaeringa nga bwolaba olususu oba ebyoya ebibeera ku kinyonyi ekyo ekiyitibwa tawusi. Tawusi yenyonyi muzinge, fenna ndooza abaali bagirabyeko mumanyi enyonyi muzinge bwefaanana nga bwenyirira naki bwenyirira n'ebyoya byayo. Kakati n'agamba nti yamlau baina samai wal ardi, malayika Jibriru ajja ku nsi kuno ngaekiseera ky'omuntu oyo kituuse omukkiriza. Jibriru alayhi salatu wassalam n'ayanjuluza ebiwawaatiro bye nga biviira ddala ku ggulu mpaka eno wansi nga bijjudde wakati w'eggulu n'ensi. Naga nti wa ala janahaihi alyamna, ku mukono gwe ogwa ddyo alyamiina ogwa ddyo maktuba surati aljanna, bawandikako ekifaananyi kyejjana. Wama fiiha, n'ebyo byonna ebiri mu jjana min alkhuri al uyun, naddala bakyala abo embeerera abalungi betwegomba fenna tusaba Allah batuwe. Walkusuru, n'embiri eziri mu jjana omuntu oyo aba aziraba. Wadarajatul walhadim, n'amadaala ag'ekika ekyenjawulo, n'abaweereza abagenda okubeera mu jjana, n'abaana abavubuka abalungi abagenda okuweereza mu jjana. Walwildan, abo Allah bayogerako mu surati alwaqia, yuhalladuna alwildanun mukhalladun, yatuufu alayhim wildanun mukhalladun. Bwe tubibeera mu jjana abaana bagenda okujja nga batwetooloola, abaana abalungi abaafa nga bakyali bato, abo bonna Allah agenda bafuula bamalayika be bagenda okubeera abaweereza n'abasanyusa mu jjana. Naawe ku nsi kuno tulinako abantu abatusanyusa ku bintu ebitali bimu, ate tulina n'abaweereza abalungi nga bw'onoogenda mu ziwooteeri ezimu n'osanga nga abaweereza mwe bali bakusanyusa. Wakati nejjana Allah agenda kutuwa abantu abaweereza abalungi betugenda okuwangala nabo mu jjana insha Allahu taala. Kati malayika Jibriru ajja n'ayanjuluza ebiwawaatiro bye, omukkiriza n'alaba ekifo kyagendamu. Naga nti wa ala janaha ila yusra, ku mukono ogwa kkono maktuban surati jahannama, kwawandikibwako ekifaananyi kyejjana ekyomuliro ku mukono ku biwawaatiro eby'omukono ogwa kkono. Wama fiiha, n'ebigirimu mu muliro ogwo min alhayati ng'agasota, wal akrabu n'essigga, waddarakati wazabaniya, n'abasirikale abambowa abakambwe nnyo abatwaluka amaaso. Faidha jaa ajalu abdun, bwebanga etuuse entuuko y'omuntu yenna, yadkhulu faujun min almalaika, wayingirawo ekibinja mu bamalayika eri omuntu oyo walwalira, oba ku buliri bwe, oba ali ku kitanda, oba ali mu kutambula, mu mbeera yonna. Kyekiseera ekyo Allah kyagamba falawula idha balagatul hulkum, omuntu oyo omwoyo gwe bwe guba gutuusiddwa mu ddookooli, wa antum hina idhin tanzurun, ate mmwe mubeerawo mmwe abamulwaza nga mutunula. Wa inda dhalika waqti, ekiseera ekyo bwe kiba kituuse, idha kana mu'mina, bw'abanga omuntu oyo mukkiriza atya Allah subhanahu wa ta'ala, asaala eswala ze, yanshuru Jibriru alayhi salatu wassalam janahaihi alyamna. Jibriru awo ekiseera ekyo wayanjululiza ebiwawaatiro bye ebya ddyo. Fayara makanahu fiiha, n'alaba ekifo kye mwagenda okuwangaalira, wa ishtiyakihi, n'abanga awankawankira ekifo ekyo agende mangu asinkane emirimu gye. Wayanzuru walam yanzuru ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi, omuntu oyo atunuulira ekifo kiri kyagendamu, mwabali wano abamwetoolodde talina gwalaba, talaba bazadde be, talaba baana be, talaba mikwano gye, wabula atunuulira ekifo kiri. Eniya y'essaawa yonna egamba ngenda ddi mu kifo ekyo. Kyova laba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omukkiriza bw'aba ajjiddwamu omwoyo mumwanguyiriza mangu okumuziika, temumulwisa, agenda agabane empeera ze. N'agamba nti awankawankira ekifo ekyo, dhalika almakana, ekifo ekyo. Naga nti wa idha kana munafiku, ate omuntu oyo bw'abanga muwakanyi, omunanfunsi, omuntu nga emirimu gye si mirungi, yanshuru janahaihi alyusra,
ayanjuluza ebiwawaatiro bye ebya kkono. Fayanzuru makanahu fiiha, omuntu oyo n'atunuulira ekifo ekyo wagenda okuwangalira. Wayanzuru walam yanzuru ila ghairi min abihi wa ummihi wa auladihi, tatunuulira bano abamwetoolodde, kubanga aba atunuulira gyalaga bazadde be, baana be, mikwano gye, baani tabatunuulira era abatabalaba, wabula alaba bamalayika bali ababa bamwetoolodde. Bwekifo ekyo bwe kibanga kibi, faman fazza dhalika makan tuba liman kana kabrahu makanun fi janna, okwesiima kuli eri oyo osinga ekifo kye kiba nga kyekimu ku bifo ebyomujjana. N'agamba nti ate kyakunakuwala eri omuntu ekifo kye bwe kiba nga kya muliro. N'agamba bwati sallallahu alaihi wasallam, okwesiima kubeera ku oyo omuntu rawda min riyadhi ljanna, ekifo kye bwe kibeera nga kya mujjana. Wawailun, era okubonaabona, liman kana, eri omuntu kana kabrahu hufra min hufra niran, nti ate kibi nnyo eri omuntu oyo singa ekifo kye kiba kimu ku bifo ebyomuliro ajahannam. N'olensonga yabooluganda abakkiriza, tusaba Allah tabaraka wataala ateeke emyoyo gyaffe mu bimu ku bifo ebyomujjana. Wali wetwalaba mu ggulu eryokuna nga Jibrilu nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza malayika almauti butya bwakwata emyoyo, namuga nti nina ebibatu bibiri, nina ekyaddyo nina ekyakkono. Ekibatu ekirungi kino ekyaddiyo ekirimu ekitangaala kyenkozesa okuggyamu emyoyo egy'abantu abalongoofu, era gibeera mu kitangaala. Era bwe mba mmaze okugiggyamu ngitwala mu kifo ekiyitibwa al iliyina. Nabbi n'abuuza iliyina kiri luddawa, n'amugamba kisangibwa eyo waggulu, kyekimu ku bifo ebyomujjana. N'amugamba nti ekifo ekyokubiri, ekibatu kino ekiddugavu ekyobusungu, nkikwasa omukono guno ogwa kkono, bwe mala ogukwata omwoyo ogwo nengutwala mu kifo ekiyitibwa sijjiini. Sijjiini kyekimu ku bifo ebyomuliro, kisiŋŋaanibwa wansi w'ensi ey'omusanvu eyitibwa thara, era eyo wewali omuliro jahannama insha Allah ku lunaku luno olwaleero. Ana Abubakar Siddiiki radiyallahu anhu, sahaba wa nabbi ayitibwa Abubakar Siddiiki, yagamba ebigambo bino eyabuuzibwa olunaku lumu nti emyoyo gino gitwalibwawa bwe giba gijjiddwa mu mibiri. Fakala n'abagamba nti yukaalu, kigambibwa malakul mauti, malayika al mauti sabauna malaka, ayina bamalayika emitwalo 7 arrahma, egy'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabauna malakan min al adhabi, ate waliwo malayika emitwalo 7 egy'ebibonerezo. Naga nti fa idha qabadha arruhu almu'min, omwoyo gw'omukkiriza bwe guba gukwatiddwa, dafaahu ila almalaikati rahma, gutwalibwa eri bamalayika ab'ekisa ekya Allah subhanahu wa ta'ala, ne guterekebwa eyo. Fayubashirunahu biljanna, ne bamusanyusa nejjana, ne bamugamba nti ekifo kyo kiraba kiikino yejjana, ogwo mwoyo gwa mukkiriza. N'agamba wathawabu, n'empeera zalaba. Wayasaduhu ila samai ila ali iliyina, omwoyo ogwo bagwambusa waggulu, ne bagutwala mu ggulu eyo, ne bagulambuza ebifo byagwo, ne gutwalibwa mu kifo ekiyitibwa iliyina. Naga nti wa idha kabadha ruhul kafiru, ate omwoyo gw'omuntu omwononefu omujeemu bwe guba guggiddwamu, dafaahu ila malaikatul azabi, gutwalibwa eri bamalayika ab'ebibonerezo. Thumma yarudduuna ila sijjin ila asfali safilin, oluvannyuma nga gumaze okuweebwa bamalayika ab'ebibonerezo, gutwalibwa wansi w'ensi ey'omusanvu eyitibwa sufula, kyekifo kyetwogeddeko sijjiini. Sijjiini kitegeeza kkomera. Era suila Abubakari radiyallahu anhu, yabuuzibwa radiyallahu ta'ala anhu an arwahi, ku kintu ekiyitibwa emyoyo, hiina takhruju min al ajsadi aina tadhhabu, emyoyo gino giragawa nga gijjiddwa mu mubiri. Fakala n'abagamba fi sab'a mawdu'i, gigenda mu bifo 7. Njagala wetegereze, oba ogugwo gwe gumu ku gino insha Allah ojja kuba weesiimye. Bwe guba nga teguliimu, weekubagize otandike okukola emirimu emirungi. N'agamba amma ruhul anbiya'i, wamma emyoyo gy'abannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, wal mursalina, n'ababaka, famakaruha aljannatu adni, emyoyo gy'abannabbi n'ababaka gigenda mu jjana eyo eyitibwa adeni, ejjana kitaffe Adamu mwe yawangaalira. N'agamba ekyokubiri,
wa amma arwahi ulamau famakaruha jannatu lfirdausi, emyoyo gyabamanyi, omuntu yenna omumanyi nga ayina irimu ye, omwoyo gwe gugenda mu jjana eyitibwa firdausi. Nagamba wa amma ruhu saada, ate emyoyo gy'abantu abalungi abakolanga emirimu kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, famakaruha jannatu iliyina, ate egyo gitwalibwa mu jjana eyitibwa iliyina. Nagamba wa amma arwahi wa amma arwahil shuhada, ate emyoyo gy'abantu abafa entalo z'eddiini nga basayidina Abubakar, basayidina Hamza, basayidina Umaru, abo bonna abafa entalo z'eddiini, emyoyo gye fatatiru mithlu twairi, gibuuka waggulu mu bwengula ne gibanga bwolaba ebinyonyi ebibuukabuuka, fil janna mujjana haithu sha Allah, Allah okutuusa wayagala gituuke, gyetoloola bwetoloozi mu jjana, gibuuka ne gigenda mu buli jjana nga girambuula. Egyo myoyo gy'abantu abafa entalo z'eddiini. N'agamba omwoyo gwokutaano wa amma arwahu lmuminin, emyoyo gy'abakkiriza, almudhinibiina, abatawanyizibwa oba ababonerezebwa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, fatakunu gibeera muallaku fi lhawa, giwanikibwa mu bbanga, la fi samai, si mu ggulu, wala fi lardi, wadde ku nsi, gibeera mu bwengula mu bbanga, gitambulira mu gamunyenye agasinga obunene, ila yaumi lkiyama, okutuusa enkomerero lwerituuka. Wa amma arwahu lauladi lmuminin, emyoyo gy'abaana babakkiriza, abattibwa nga bato, baana bafa nga bato tebannatuuka mu myaka 15, fattakunu fi jabali lmiski, giteekebwa mu lusozi olwa miski. Olusozi olumiski twamwogerako, ye kalifuwa kyasinze obulungi, naye olusozi, emyoyo gy'abakkiriza abaana baabwe abato giterekebwa eyo ila yaumi lkiyama. Wa amma arwahi lkuffar kafirin, wabula emyoyo gy'abantu aboononefu abajeemu ku nsi kuno, abajemera amateeka ga Allah, yuadhibuuna ma ajsadihim, gibonerezebwa awamu n'emibiri gyagyo, ila yaumi lkiyama, okutuusa enkomerero lwerituuka, nga Allah bwatutegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, qala Allahu ta'ala fi kitabi lkarim, kalla inna kitabi fujari la fi sijjini, mazima efayiro y'emirimu gy'abantu aboononefu gibeera eyo mu sijjini, ekifo ekiyitibwa sijjini ekiri wansi w'ensi ey'omusanvu eyitibwa thara, gibeera eyo mu gazikiza aganene ag'amaanyi. N'olwensonga eyo abooluganda abakkiriza, tubadde tutunuulira ku myoyo, engeri malayika lmauti jajja n'agikwata n'agijjamu, ne tulaba giragawa, gigenda mu bifo ki. N'olwensonga eyo malayika Jibriiru ajja n'ayanjuluza ekiwawaatiro kye ekya ddyo, gwe n'olaba ekifo kyo gy'olaga, era osanga omuntu oyo yaggyibwamu omwoyo ng'aliko akamwenyomwenyo, nga feesi ye enyirira, ekyenyi kye kinyirira kitangalijja, oyo omanya bumanya nti oyo mukkiriza agenda mu jjana. Naye bw'osanga omuntu nga yeezinzezinze, yeekabye, feesi ye mbi, ng'omanya nti omuntu oyo aliko akabonero akatali kalungi. Allah kyatutegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa nti wannazaati garuka, ndayidde bamalayika bannamukwakula, abakwakula emyoyo egy'abaddu ku nsi kuno n'ebitonde ebirala ebisigadde. Wannashitaati nashitwa, era ndayidde, Allah alayira bamalayika abajjamu emyoyo gy'abakkiriza olugjamu. Aya endala egamba ndayidde bamalayika abakulembera emyoyo gy'abakkiriza nga gitwalibwa mu ggulu. Abooluganda abakkiriza, omukkiriza omwoyo gwe gukulemberwa nga bw'olaba singa omukulembeze w'eggwanga aba ayitawo, Bakiri yalinga ekkubo, kaakati n'omwoyo gw'omukkiriza bagulagira, guba gutwalibwa gukulemberwa bamalayika abalungi, baga nti omwoyo gwani gwe muleeta gwa Sheikh Abdul Aziz, nti ye muggulewo ekkubo, ekkubo ne liggulwawo, n'ogenda mpaka mu ggulu n'olambula ejjanaayo, ate n'omala okomezebwawo ku nsi, ne bakuteekateeka ne bamala okuziika. Olumala okuziika ne guzibwayo mu kifo ekiyitibwa iliyin. Abooluganda abakkiriza, omwoyo gw'omwononefu bwe gutuuka awo mu ggulu erisooka, guba guwunya ekivundu, baga nti muguzzeeyo, era ne gukomawo eno ku nsi ne gubeera mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, atutegeeza nti inna alladhina qaalu rabbuna Allah, abantu abakakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi waabwe, thumma istakamu, ne banywerera ku ekyo, tatanazzalu alaihim almalaika, Allah subhanahu wa ta'ala abasiza bamalayika abalungi,
mu kiseera ng'emyoyo gyabwe gigibwamu babagamba batya an la takhaafu wala takhzan musajja gwe oba mukyala gwe totya era tonakuwala nahanu auliyaukum fi lhayati duniya mu nsi muno fe mikwano gyo tubadde tutambula naawe wa fi lakhira ate ne ku nkomerero tugenda kubeera naawe bamalayika abo bajja ne bakusanyusa mu suura endala atugamba nti ulaika ashabu ljanna abantu abo abajiddwamu emyoyo gyabwe mu bulungi be bannanyini kutuula mu jjana kyova olaba nti obulumi obufuna katono naye ate enkomerero ya byonna ogenda kubeera mu ssanyu nga weeyagala osabi allah ekiyama kituuka ddi obeere nga oyingira enyumba ey'emirembe aljanna nolwensonga yabooluganda abakkiriza abalungi tugezeeko nnyo okukola emirimu emirungi allah subhanahu wataala atusiime mu surati nahal allah ayina watugambira nti ne bamalayika bwe baba bazze okugjamu omwoyo gw'omukkiriza bamutoolera salaamu nolwensonga eyo tubeere abantu abakola emirimu emirungi bamalayika abo bwe bali babazze babeere nga batutoolera salaamu nga tebannaba kujja mu myoyo gyaffe wabaraka llahu fikum wajazakum llah khaira Islamic Media Qibla Islamic Media